waliwo ekiyumba ky'otuukamu ne weevuma olunaku lwe watuula oba lwe wafuna ekirowoozo ekigamba nti kangende ku kyeyonkole. Mwana muwala Kadaama gw'olaba mu katambi awo agamba nti ekiyumba waakolera omusajja waawo amutulugunya. Bukya n'amukwatira ennyondo n'agimusongamu n'amugamba bw'oba tokoze ŋŋenda kutta. Akolera ku puresha, akolera ku bugubi. Agamba nti waliwo n'olukya bw'aba nga boosi takutte ennyondo n'amugwa mu malaka waakiri n'amutuga nga bw'amugamba bw'oba tokoze ŋŋenda kutta. Mulimu abantu abo abeeru nga ye oba anyumirwa kutulugunya nga ly'essanyu lye, ng'era emutuufu ye ekigendererwa kyo kujja Kadaama w'amugye amutwala kumutulugunya nga lye ligenda obbeera essanyu lye. Bw'otunula mwana muwala Kadaama oyo naawe nsaba otunuulire omukyalo oyo. Eddoboozi lye ŋŋenda kulikuwaako awo naye liri wansi nnyo, naye ŋŋenda likyerawo oba akatabi ŋŋenda kakuwa, naye mutunuulire amazima gali nti omubiri gwe gulagirawo nti tali bulungi. Tali bulungi, alina stress, ovanga ku mulimu ogukolera ku puresha, buli ssaawa obeera mu kutya. Nze nabosa Rebecca najja Saudi kukola naye ekiyumba kye nnafuna kibi. Omusajja antulugunya, ankuba, buli kimu ekibi akinkola. Naye wankuba Serena luli yankwatira nnyondo, n'ayagala kunkubisa nnyondo. Olala n'antuga. Juzi ne tulwana ne kumakya era tulwanye n'antuga mu bulago n'ankwata. Alright, ekintu ekiviirako abaana bano okuba nti Abawarabu babamanyiira, ekiviirako Kadaama Omuwarabu okukumanyiira kwe kumulaga nti omutya nnyo 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 nnyo, agenda kukumanyiira. Olunaku olusooka Omuwarabu lwakumanyidde n'akuleetako akamanyiiro, lw'olina okumuyimirira mu maaso waba abadde agezaako okukuba n'omugamba nze tebankuba ndi muntu mukulu, ŋŋamba Bugambe nja kutegeera. Naye buli Omuwarabu lwagezaako okukuba n'olaga nti ogenda kunyiiga bunyiizi, ogenda kutiitiira, ogenda kumulaga nti otidde, agenda kukikozesa mpaka lw'oliva mu nnyumba ye. Mubuuzeeko bakadaama abali ggumite nga Abawarabu baali bagezaako okubamanyiira. Olunaku Kadaama lwe yayimirira n'aviira Omuwarabu mu mbeera n'amulaga nti nze saagala kummanyiira, Omuwarabu lwe yatandika okutya Kadaama. Kadaama bw'aba nga bboosi wo mubi n'ogattako okumutya, oyinza n'okufa n'ofiira mu kiyumba ekyo. Situresi egenda kutta. Situresi egenda kutta. Ogenda kubeera mu kiyumba olw'okutya okungi kw'olina eri omuntu oyo, ne bw'onaamulaba bulabi ng'akatima kakola bwe kawa. Omwana abeera mu kiyumba n'akugamba omutima gumpakukapakuka, mbeera eva ng'omuntu ali mu kutya, mbeera ng'omuntu alina ebizibu ebingi ennyo. Kiva mu kutya muntu gw'olina. Omufirisuuti bw'onaamulaga nti naawe oli muntu, era n'omulaga nti omanyi ekyakutwala ewuwe nti kukola, tajja kukumanyiira. Buli lw'onoomutya agenda kukumanyiira. Waliwo kye tuyita omuntu kangambe nti okulaga confidence, n'omuyimira mu maaso n'omugamba nti nze sikubwa, ndi muntu mukulu, ateekeddwa omanya nti oli muntu mukulu. Nze sikubwa, ndi muntu mukulu, manya ekyandeeta kukola. Oyinza n'okugattako n'omugamba nze sikubwa, ndi muntu mukulu, nina abaana ate ndi mufumbo. Bw'oba olaba nga sikola bulungi oti nzizaayo ku ofiisi, my dear,
omanyi twagala nnyo okugira ogamba ate nina amalwaliro waka ate kati bikiri ayinza okuziza Uganda bwe naayimirira mukwano naye yakutuwala akwagala naye sente ze zimuluma ate era ne waba akutisse n'akukomyawo ewaka kasita oba osigadde oli mulamu Katonda eyaggulawo oluggi luli ajja kukuggulirawo oluggi olulala kubanga omuwala bwe njagala otunyuza omwana ono simanyi bbanga lyakakola naye wanaamalirako emyaka 2 bw'aba afaanana bw'atyo kati bwanaamalirako emyaka 2 ayinza n'okukongoka n'agwa erinaaka stress nga wagudde ku muwarabu w'amanyiira ebiseera ebisinga omuntu olina kyakula oba gyakutuwalira bakyogera batya nti mu ngeri gyakutuwaliramu yoba omutwaliramu bw'atandika n'amampaati ng'alaga nti ye yalina okukufuga kituufu alina okufuga kubanga oli mukozi we naye waliwo enfuga esukka waliwo kyolaba nga kivudde mu kuba nti akufuga ng'era bw'anaafuga omukozi n'olaba nga kafuuse kamanyiiro naawe yimirira kirala bw'otuuka mu kiyumba ky'omuwarabu ng'omusajja y'alina olugezigezi baaba kaba kalabaayo omusajja n'abaana abalenzi kaba kalabaaye kyekibba tekiteera kuba kyangu kubanga abawarabu abo abasajja bamanyikiddwa nga abatatera kwogera nnyo oba abatatera kwenyigira nnyo mu kumonitalinga mirimu gya mukozi kola wano kola wali bakazi be batera naye bw'otuuka mu nnyumba ng'omusajja y'abirala aboolekemo bantu kimba si kyangu n'omukazi aba atudde ku kyokya naye nga kamaama katusabe Mukama Katonda abe nga akutereereza obulamu nalabye eyapostinze vidiyo eno yabadde Mawanda njagala kumunoonyako ku WhatsApp wano ndabe kiki ekigenda mu maaso ku sayidi y'omuwala ono naye nga bw'obanga munnange oli eyo ng'ogenda okusaba kusabirako ku banno abali e Uganda bannange abali e Uganda wano abantu abali ku byeyo muleke kubaagalamu kasente nga temusobola kubasabirako nga bwe mubaagalamu akasente bannaye mubasindikire n'essaala bwe banaabeera bulungi at least babawa akasente naye nga mubasabiddeko naye n'otunuulira ssente olaba 15,000 Kadaama zaakuwa nga zaabwereere tozikoleredde tomanyi bintu byabe oba lunaku bintu by'abaakoze okufuna essaala eyo kale kajjira wamu mwezi mulamba naye omanyi omwezi omulamba byabeera ayiseemu mwe muli okutuula nga talidde oluusi n'asiiba nga talidde mwe muli okukola emirimu gy'atalina kukola egy'abasajja kwegamba mwe muli ebivumo mwe muli okuwandulirwa amalusu bamuwadde emmere gye bakuttemu agenda okumalako omwezi nga byayiseemu bingi kati bw'akwata omutwalo n'agukuba omutwalo n'otasiima ate bantu mmwe temusiima nga mukukkuluma abaana bali ku byeyeeyo nga balina stress naye nga stress z'abantu bali Uganda wano maama taata simanya baganda bange simanya mikwano oli najja n'akugamba mpolaayo omutwalo oba emitwalo 10 n'omugamba sirina n'alutuula olutalo nkubuulire omuntu yenna wajjanga n'akusaba sente bw'aba akyali mu myaka egikuba ekyeyo musabire afune visa agenda abikole nze ninako omuntu owe yansaba ssente ebiseera ebyo yansaba ssente naye nga sirina nali sirina nemugamba sirina naye nga ebbanga lye nali maze ku kyeyo nga mu butuufu gyalinga emyezi 6 nga nakagenda ku kyeyo nga tamanyi natuuka ntya tamanyi oba natuuka mesegi gye nasooka okufuna awayu olayo ssente bwezi n'amuli ez'ebyalina naye nasaba nga nengamba Mukama nsaba nabo bali nnyo ku nnyonyi Mukama n'abawaziza
n'amuwa visa wetwogerera ali ku ddungu naye yangamba nengamba akubuulire sikyakunyiigidde sikyakunyiigidde bwe nakusabira ssente nanyiga nga tozimpadde naye kati nzirabye bwe zinene bantu mmwe nga tonnanyiigira nkuba teyombuzakuwadde ssente tukusabira ofuneko visa ate kusuule mu nsi y'omuwarabu kubanga emu naagenda mu nsi ziri muyinza obutategeera nnyo ate buli muntu ali kutebana ng'ayirira oba aliddava mu Amerika ayirira kuyiriba naye bano abasaba ssente bakadama nateekako n'okuyomba nateekako okuvuma nateekako ebigambo bamanyi n'okuloga mubasabire visa tomuddawa musabire visa ogabe mukama muwe visa naye agenda abikole ate omusabire egenda mu nsi y'omuwarabu omusana guli ku buwarabu ogwokya so byebyo naye nga badiya bange abalonzi nze njagala mukama katonda abankuumire yonna gye muli era buli buzibu bwe mulina bwonna nsaba mukama abugonjoole abeetaaga okuba nga mukuma waka mukama abawe tiketi abeetaaga okuba nga bakama bammwe babongeza ku musaala mukama akikole babongeze abeetaaga okuba eno wano nno ndi musaala bwe mujja kuyitiriza okuzanya abeetaaga okuba nga mukwano owulira nga oyagala bakole ki ng'owulira boosi w'oyo takusasula akasente kalwawo omuwanja ssente z'emyezi 2 okweyongera waggulu nsaba mukama abakwateko ababuze otulo ababuze emirembe bakusasule akasenteko ate batandika ozikuwa mu budde nga bwe bawuza yala sula taali sula yalla bayitaka kwikiri n'essente zibeere kwikiri n'essente zibeere ku yala sula zanguweko abalala abalwadde nammwe mukama abe nga abawonya abasuuse buli muntu alina ebizibu eby'enjawulo nsaba mukama katonda abeere nga munange abibataasamu kubanga yekka yasobola tetuyina ffe tetusobola kukola soke gwakusaba nakulindirira katonda akole olwait abalonzi mwenna ababaddeko nga mugoberera kansewo akalango kano nina airport pickup gwe wenna ava yonna gy'ova nga walyetaaze ka airport pickup mukwano osobola okuba nga ontuukirirako ate era nga nina nezi Airbnb oba zetuyita furnished apartment nga zirimu buli kimu ojja buzinango enzo n'owumulamuko oyagala lunaku oyagala wiiki oyagala mwezi myezi 2 okweyongerayo osobola okujja netuba nga ate munange twogera nina ebifo ebyo wosobola okuba nga ate munange obummulirako abangi mukomawo mu vakationi onoonyako awantu woyinza okuwummulirako nga tolaba kati nina obufu obwo bwa 5,500 buli lunaku naye teweerabira nkugamba bulijjo nti ayagala omwezi tuteesa sijja kujjako kakadde kamu n'ekitundu koziwe tubala 5,500 kadoberamu 1.5 so kati nkusabirako ne tuteesa yes so nawe owa wiiki ennaku 7 nkuwayo olunaku lumu for free noba ng'osasula ennaku 6 kale bambi osobola okuba nga oyita ku namba y'essimu 07953526 ojja kuba nga otuukako bulungi gwena ayagala Airbnb ate nga oyagala ne airport pickup teweerabira nti ate era mu buufu bwe bumu nkola n'ekitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda ekyewaayo okulwanira eddembe ly'abankuba Kyeyo era ennamba eri yennyini osobola okugiyitako n'ojja oba olina obuzibu obw'enjawulo oba oyagala kujestalinga noba nga mukwano nga nkubuulira biki ebyetaagisa bangi nnyo mumbuuza how to register ndowooza nja kukolayo vidiyo okubannyonnyola how to register with Kyeyo Initiative Uganda naye nga tolina okumanya olina okuba nga olinayo omuntu ali wano mu Uganda wosobola okusindika naba nga atuuka ku ofiisi zaffe zisangibwa Nsambya ku Craft
center level 2. So nalibadde nga mbawa nnyo amagezi okubanga olugesitalinga n'ekyenyinshektive Uganda nga tonnafuna buzibu. Kale oba ofunye obuzibu ne bukusangayo munda nti oba ogenda kufuna okuyambibwa mbangu nnyo. Ate era waliwo n'ebintu bye tukola ffe kennyini ne twesuula mu buzibu nga bankuba kyeyo. Omuwala bw'ayinza okujja n'abaako byakolaawo n'omuyisaamu enti, n'abaako byakolaawo kwegamba n'okola reactions oba olya luyinza okugerako obuzibu. So kati wano oba ng'oledde oluregistered, omuwala bwe wabaako kyakoze ng'owulira mutuufu ovudde mu mbeera, osooka n'odduka n'okutegeezaako naddala mugundi kitava kitunwe kiti ne tukuwaako ku magezi ne tukukansolingako ne tubeera nga tukuwa ku advice oba kyetaagisiza okuba nga twogerako ne boosi wo ne tuba nga twogerako naye nga gwe tokoze nsobi oba nti omuwala bw'agaanye okuwa akasente ko bweyagala omukwata amataayi affe tusobola okuyingirawo ne tuba nga tubanja akasente kaako omuwala bu n'akakusasula nga tumaze kwerinda naye ne tumuteekako ffeeno akazito. So nkwadivaisinga nnyo okubanga munange otwengako n'ogesitalinga naffe n'oba nga osobola okufuna okuyambibwa mu bunnambiro. Kale amanyi asigadde nga nze Maggie omuweerezaawo. Mukama abadagalire nnyo ate era tugenda kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako. Mweraba.